weewale omusajja gwe bayita Nsereko Muhammad MP wa Kampala Central. Ngenda kuwa information ogenda kutya. Weewale omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central. Yavaayo n'atugamba luli nti kibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi ffe twatuse tweteebe mu kutta Assegirinya era twabambuye mulambo biki tetujja ku lubero wakatoli kwa mtu mugamba okay, it's okay, no problem. Naye mumanyi ani yakwatisa Assegirinya, ani ya ordering okukwata Assegirinya, mubadde mumanyi. Councilor Mr. President yotuuse banyabo ne basema bwe wenna ngoli mu diaspora, oli blogger, okola mirimu gyo, oli influencer, oli business personnel, oli businessman, businesswoman, oli munnabyabufuzi, weewale omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko. Ebyakitawo nabyo buli emirimu gye yakola noono omwana gyakula, naye ate omwana mubi nnyo nga bwe afaanana kungulu bw'afaanana munda yeekweka. Handola we gojja kubuuza lwaki tetumulaba nnyo mu State House. Mu State House agendayo baliriwe, wabula omuntu atuusa information bamuyita Amelia Kyambadde. Imbufunza Amelia Kyambadde ye handola wa Muhammad Nsereko. Amelia Kyambadde ye handola wa Muhammad Nsereko. Bwenkuga muntu handola ye muntu oyo aba controlling omuntu oyo era ng'amuwa ne tasks oba emirimu egy'okukola egiba givudde bakamabe. Muhammad Nsereko nabagamba is a well-trained spy, mbega abega. Nabagamba alina obugumu oburecording amaloboozi n'obukwata video. Mulungi mu kukyusa abantu obwongo n'okubadaivatinga ekyakikolera ebbanga ddene nnyo. Mr. President, kansulenda kano kana akutuukako bulungi nnyo. Muhammad Nsereko yasooka n'anoonya National Unity Platform esobodde ttyo tambuza ebyobufuzi byayo okubijja ekyaddondo biyingiza mu parliament, efunye ekibiina, etaddewo ne ekubye campaign okwetola eggwanga lyonna ekyalinja Museveni nga tebamanyi source of income. So Muhammad Nsereko was tasked to find out the source of income for Robert Kyagulanyi Ssentamu and for National Platform. Nchiddamu Muhammad Nsereko yatuwa omulimu ogw'okunoonya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuka atya okuyimirizaawo ekibiina, okuyimirizawo campaign, okwotera eggwanga lyonna nga tewali amanyi source of income, ssente zaafuluma zitya okuyingira eggwanga, zaatambula zitya, baani abazidonatinga oba baani abazisoloozanga. Kyeyalina okukola yalina bambega b'ebitundu by'enjawulo ewaka ne mu diaspora, n'asooka n'asimba essira mu diaspora, n'asindika bambega babege Ssegirinya nnyo era ng'abuuza, njagala kumanya ssente ziva mu diaspora ani azikuŋŋaanya, zitambula zitya okutuuka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye siba nnyo ku Ssegirinya okumanya nti Ssegirinya yatambuza ssente za struggle oba si yazitambuza. Ekyo n'akisibako essira nga bw'ategeeza bakamaabe. Kati bw'amala okubega Ssegirinya yamugamba nze sirina kye mmanyi. N'asalawo Ssegirinya bamutega omusango ogw'ebijambiya nga bayita mu state. Wabula balina okunoonya ko acuuza omuntu gwe balina okuteeka ku keesi ya Ssegirinya nga musiraamu. Muhammad Nsereko yasooka n'asuggestingira mukama we Museveni abantu bano wammanga. Yasooka ne basuggestinga bateekeko nku nyingi muwada ku fayiro eyo, ne kifeyiringa. Ne baagala bateekeko omulala linnya ligenze, basooka ne basuggestinga abantu basatu okubateeka ku keesi ya Ssegirinya. Bamaliriza balizootinze ku ono musajja ow'Emakindi Ssewanyana gwe balizootingako okuteeka ku keesi eyo, nga kye baagala Ssegirinya kuva okukonfaminga nti ssente ziva wano ziyitaano zitwa nga teziriiwo.
Segirinya amalo ku insistinga kyatamanya nti Nsereko yali amulikodinga oba amutambulirako. Tovala abana agamba nti nali recordings. Wattu omukulu oyo kye yakola yagamba okufuna source y'ensimbi ziyingira zitya mu Uganda era ziva luddawa. N'alagira mukama we Museveni ne Muhoozi bakwate Segirinya balabe engeri gye bamukwataganyaamu ajja bwa either akkiriza omusango ebijambiya n'okulumiza Kyagulanyi oba bamuwulira source ya ssente zitambuzizza nupo kutuuka olwaliro ziva luddawa. Wattu Segirinya musajja atunga ave Netherlands olwava Netherlands tamukwata lwakwata Segirinya amuteeka ku fayiro gyatamanyi nako. Kyovula Segirinya kugamba nti nze Alani simumanyi namusango bateekako sigumanyi. Alani si mukwano gwange era sibanko mukwano gwe ajja atya ku fayiro yange. Kumbe Nsereko yali bintu bino nga bw'omanyi nti nabagamba nti wotta omuntu omwoyo ge gukulumirira. Omwami yajja ku social media n'aleekaana nga nikumba omwoyo gwa Segirinya gululuma. Ye bw'atuuka okwogera mu bisenge bye ngalooza teri amuwulira ne bayogera nabo agamba bwe nakola mission eno saamanya nti kigenda kusukka mu kutulugunya okutuuka Segirinya omutta. Muhammad Nsereko ne vidiyo egenda kutuukako. Mbu ye bwe yawaayo Segirinya omukwata mu musango ogwo teyalusuubira nti bagenda mutulugunya mutuusa kufa. Ekyo kimulumiriza. Muhammad Nsereko wonna wooli ogenda kufa n'abano bagenda kufa buli kimu nga kikulumiriza kubaga Segirinya afa akolima. Ebintu Segirinya byagamba Dr. Nico bitono ku ebyo byali ayagala okwogera ku nnaku ze ezisembayo era yafa tabyogedde. Segirinya lwana gy'oli ebintu Segirinya byalina okwogera mu nnaku y'ensonga lwaki Nsereko yagendanga mu ddwaliro secretly. Y'ensonga lwaki Mpuuga yagendanga mu ddwaliro secretly nga tebaagala muntu yenna asobola kuliraana muvubuka oyo kwogera bintu ki Muhammad Nsereko bye yalimu ng'amutaddemu naye ng'ensi temanyi y'oyo omusajja gwe muyita Muhammad Nsereko oyo.